Ekyobutampa kaadi mu assessment yaabwe sibasambidde bulungi. Balina bye baagala bye sisobodde kukola. Ebimu bayinza n'okuba nga tebabimbuulira nga byabalema okucommunicatinga ne batabimbuulira. But for me, from the bottom of my heart, I am okay. I am okay. Tell the world that I'm okay. Era saagala muntu ansaasire. Bwe kibanga ekyakoleddwa si kituufu basaasire eggwanga. Ekibiina kyange nkyagala nnyo, naye kaadi yaakyo ekiba kigitutte ne kigiwa omulala kigigabe. Waliwo abadde bampa amagezi tijulira ne ŋŋamba nedda. Sijja kujulira. Mwami Walukagga Oweekitiibwa ansinga emyaka. Akusinga emyaka? Walukagga? Walukagga yayimba ne Livingstone Kasozi. Nga nkyasoma ndi mulenzi muto ddala. Those abayimba ndi mu primary school. Walukagga ye yawa omugenzi abizzaayo, ye yakozesa abizzaayo yiga interviews. Ng'abawandiika muwandiika mu bandi yaabwe ne Kasozi. Naye ekyo si kye kisinga obukulu. N'obuwangaazi kya kitiibwa. Baba kyayagala ansinge actually mba musanyufu musinga. Naye kigaa nti muwe ekitiibwa. Yenyigira mu campaign ne bamuwa kaadi. First, I do not concede. Nga batudde atuuza ka press conference awo gyagenda kujja nga independent noko ate bana singa mugoberera nabagamba dda gye tuvuddeko emabega eyo nga tugamba nti bano basegona bano tebandi bawadde kaadi ne bagamba abasajja babi balina engeri bematiramatiramu segona nene tunajatunamu yenna nga atunula ne zalawo atunula zalawa atunula alagira ddala nti no yeka yamanyi okumanya kusibuka kuye ndowooza nenjogereka nze mbasinga okutegeera nalaba nateekawo olowooza naye mwe mulowooza nti kaadi yalina kuwewa abantu bameka yo olowooza okutegeera okwo kuliko maddi oba ogenda mu DF oba ogenda independent genda Buganda erina abantu bangi ate mulekeraawo okwewayirizanga mu Buganda mulekerawo okolanga ebintu byomwe nga muwayiriza mu Buganda ye basindika mu Buganda kubanga Buganda what you guys mulowooza Buganda yo yeyagala ababi oba kale yagala abantu abaluddewo ennyo mulekerawo okwewayiriza kanaba Walukagga okufuna kaadi mugifudde nnyo ensonga Walukagga si Muganda Walukagga si Munnayuganda Walukagga si Munnabusiro ye Walukagga yali muno mu Uganda mulimu abantu abenjawulo ku balala bw'obanga Walukagga ne Segona banjawulo nga Segona level ndala Segona agenda avuganyize mu America anti Busiro yabadde asinga yekka ate baleese Walukagga omujega agende avuganyize mu America segedde mutugireko olugezigezi n'akamanyiiro mutugireko ddala mulangira Kayondo ono musajja wa Segona kamuchekinge kwa nefe twabagambirawo nti kaadi eye Busiro tebajja kugimuwa Oweekitiibwa Sebo nkulamusizza gyebale okubidde ndi wano tuli mu kulikodinga abagoberezi baffe bonna bakuliko bakuwuliriza lwaliiko ku mukutu gwa Kimbo updates abantu abagamba nti Segona tagenda kufuna kaadi era noowe ensonga zo abantu bakudde nga bagamba nti naye Kayondo ali wiki mu ggwanga muno mbega ebintu abijjawa ddamu otangaza abantu nga obagamba ensonga lwaki Segona ali tajja kufuna kaadi ndi butereevu ku mukutu esebo kwoli oli butereevu baddeko mu ofiisi naye kanjogere twali bireeka apange guno naye nga kandoze eddoboozi liwulika bulungi wano bakufuna bulungi live and clear nsebo omukulu Kimbowa nsooka okwebaza n'omukutu gwo gwa mukulu Kimbowa esebo ani update esebo
bonna n'abawuliriza baffe ensonga ezo ndowooza mukulu Kimbo wanze nasooka nozogerako bagamba mukulu Sseggona kali amaggwa tagenda kufuna kaadi okusinziira ku risaaki gwe nnyina ne gwe nakola owuliriza Ssebo nkuwulya bulungi ekyankozesa ekyo Sseggona yalemeramu olukungu yalemeramu olukungu nga bwomanyi ba looya okwematiratira okwo okwogera ng'abega emimwa amenya amaaso kati Sseggona yajja neyeezimbirako obwakabaka alaga nti yasinga okutegeera yekka yes alaga nti yasoma yekka yamanya amateeka yes kakati ekyo kyonnyini ate Sseggona nkubuulira mazima najja independent waliwo watagenda nakufuna wadde akalulu akamu lindako kyogamba newagenda okujja kuvuganya independent agenda wangula Sseggona bwawangula akalulu kebusiro manya kegundi kawa busiro east busiro east waggulu awo Simbo wategeka olunaku nja kugulira embuzi ya mitwalo 20 ogiri ne banno ayi kuba yatongozza olunaku lweggulo bino byonna byoliko akyali mu kiwugwe nga bwomanyi ekiwugwe oba emmotoka mubadde mugenda kufuna akabenje ne muwonamu abamu kati abantu abajja okubuuza mubadde mutya mubadde mutange simanyi oba emmotoka yabadde ki kati alimu ekiwugwe apapala akyapapala Sseggona namulabirawo kuva dda tagenda kufuna kaadi nenkugamba gundi leyini tagenda kufuna kaadi bagiwadde ono omukyala wo ono omukyala nakugamba Malende agenda kufuna kaadi ekyogera okuva bifo ne bambuuza oli n'agamba okakazi nenga Malende batamuwa kaadi nfuluma Kampala nenda omuntu yanneewunyisizza nange ng'omuntu gwe bawadde kaadi yabadde Veronica Nanyondo ekyo nange yanvuye surprise Veronica nange yanneewunyisizza kuva ku muvyo guli gwe yakola guli yes kubanga nange ndiwe Bukoma Nsimbi nkubuulira mazima yali mu kitundu kye bayita mu ggombolola y'e Butenga ekyalo bakiyita Kabiki mwensibuka bagezi naye nange yanvadde surprise kubanga waffe neera sebo nange eyo nkolerayo emirimu gyange yes era nze nkyamirawo ekyabagoma yes naye nzikirira nengenda paka mu kibinge nze ndi wa mu kibinge ssebo kakati kyenjagala nkubuulire oyampadde surprise naye ate balina ogyegendereza ng'abanoopu kubanga eyinza okubayiwayo ayinza ofuuka omusota ayinza otafuuka musota naye yinza okubayiwayo kubanga ebintu bibiri kino ekisanja kyatwala kyakusatu olina okumanya omuntu atwala kino ekisanja ekyokusatu kati Veronica ategeera tagenda kudda kati abantu ajja kuba talina kyagenda kubayamba era eyo bakoze ensobi akuŋŋaanya kati agenda kwekuŋŋaanyiza ssente ze yes ekyo kirikodinge kati Veronica bakoze ensobi omuwa kaadi ebabangawo era nuupwawo yaseeredde mwana Kayondo yesebo lwaki bano abasajja balowooza nnyo nti Walukaga munafu nnyo okubanga Sseggona ayina engeri ayogeramu ng'alingagana nti bakutte kaadi ne bagiwa omuntu ali akasasiro oba ndi bagikuta omuntu w'okasasiro kakati njagala mbategeeze abawuliriza omukutu abawuliriza midiya yaffe eno tebakoze ensobi kukwata kaadi giwa bwe tuba tupima bwe tuba mu buzito ne tuteeka ku minzaani obuyivu obutendeke byonna nga byetaagisa Sseggona azitowa 10 ku 10 akati kyenjagala nkubuulire akalulu kaavudde Sseggona abawuliriza omukutu guno baŋŋambire Sseggona akalulu kaavudde wakati w'abo abasiba amataayi n'abantu bali abaziika ababeera mu lumbe n'abasulayo era bakituuka mu kitundu ekyo nga Sseggona bagenda okutambuliza ebyobufuzi bye awo abantu baavaawo nkubuulire mazima Sseggona taziika Sseggona tabeera ku bulawundi Sseggona yeematira Sseggona tatubikika ekyo byonna nabikola mu risaaki mbw alina n'omusota mu nsawo Sseggona bw'omusaba ssente akugamba ekikimu yatwala ezange tulwanyise omuntu oyo tugende tumulwanye kati Sseggona yeezimbiddeko kale amazima tebakubye na surprise era bakoze okujja Sseggona kati lindako Walukaga kyagenda okukola Sseggona olina essuubi bwana Kayondo avuddeko naye nga
abantu sagala muddawo mugamembe walukaga munafu sagala muddawo muyise mu walukaga amaaso walukaga dduka ekibabu musajja w'amaanyi walukaga era asobola okuwangula nga bwe yewangula ekyengera era nawangula Busiro ate lowooza okuwangula bakaba palamenti abazzi bawangula bagenda mu ggulu Joel Sonyenya yawangula enakawa nga tabeeranko wadde ow'okukyama n'okuluzi bantu bangi mukwano gwe Alani Manja Ssebunyonyi Nakaseke yawangula nga yabeera just mukubizawo kikolwa abavuka ba Buganda mulekeraawo okulowooza nti nno Sseggona w'amaanyi nnyo kale waba bw'amaanyi nnyo ajja agezeeko ajja bugezi yagezeeko bugeza ajja kutegeera kye bayita akaruru ajja kukola kye bayita akaruru ate abasajja bano nina ekintu kye nabagaddeko kiri ekintu kimu nabadde mu kusooka mpolereza baagala ngamba baagala bamwe kaadi balage ebyobufuzi ebya maturity ebyobufuzi ebyekisajja kikulu ebyobufuzi eby'abantu abakulu ebiraga nti okuze muki mu nsonga z'ebyobufuzi naye ate nagenze ne maana ekiraba ne ngamba waayi batuufu bano babaagala bwona omala omuwa kaadiyo n'addamu n'awangula ngadda mu nkambi eri endala kubanga eri enkambi ya Mpuuga alinayo amaanyi mangi okiwulira kale ojja kukwata kaadiyo ogimuwe agende afuuke nga kano akasajja kegundi kano waliwo kano akasajja bakayita ngani Kagabo okiraba omuwadde kaadiyo agiwanguliddeko ate amaze agisuddeyo agenzewo Kagabo so mwekyo NUP ndi mabega wammwe kwekyo kye mwakoze mukusooka saasooka kyagala nga ndabanga ekikyamu ngamba naye ate munange nabaze nenkola ki namaze nenzikanya nammwe mwebale omuntu nga mubi bw'abanga omuntu ng'akulaze nti mubi era abeeranga mubi paka bbanga lyonna tomusembezanga tomwerinaanyanga tomusaasiranga era abeere mubi kubanga oyo yamalira n'akutema enteegateega kati awo bano abadde beefuula mbu bamanyi amateeka bannamateeka no nawolereza ekibiina nze nawolereza Kyagulanyi nga bamusibye Kyagulanyi alina bannamateeka bangi okimanyi Kyagulanyi alina bannamateeka bali e Bulaaya Kyagulanyi alina bannamateeka golooza ki ekyamaanyi kyebawoza abalala kye batasobola kuwoza kale bw'oba owoza nnyo genda ogye Besigye mu kkomera genda ogye abaana ba NUP basibyesibye mu makomera obanga okakasa nti owoza nnyo mutugyeko nammwe alunderebu n'akamanyiiro baba bakumye kaadi bwana Sseggona kakkanyako engalabyo wansi naaga amaaso go gogudula bo oyogera wenna weemoola oyogera wenna ozala w'abantu oyogera wenna oli musajja muyivu oli musajja munamateeka omutendeke toyisibwa mu maaso ebintu byonna birikkiriya biri ku mulamwa naye leero igakoko ku bukakkamu baterakuwadde kaadi kkiriza mugwe bagiwadde nammwe mubaddewoko Sseggona obaddewoko ebbanga ddene Sseggona wajja mu palamenti eyo oli mu kisala kyakusatu oli mu kisala kyakusatu sente zozikolamu kitogaba sente mu oba sente zonna bannange badde nzirya nammwe tolina gwola na sente ne bawakana abe ekikumi mu ekyana kye basanga mu motoka yo kati era wabasiiba paka sente ng'ozizizza kati ozirya naani togaba sente ekyo naawe okimanyi tokoledde bantu ate kakati bino ebintu ate si byakulimba kati Sseggona tokolera bantu kati oba tokola bantu gumu nange osuubira bakusaasire batya osuubira kusaasira batya oba tokolera bantu kubanga ekibiina kyatunudde ku bantu ku kyalo abantu bakumanyi nga ku kyalo abantu tobakolera ku ground tokola ku palamenti gyetwogerako genda badde ngezaako okutunula wano wajja ddi mu palamenti ebega Sseggona gezaako okutunula wano politics wamuyingira muzze musuulasula ebibiina bya bannammwe wali mu Democratic Party wagisuula kati badde agala kuleka nga n'ennupu ogikubye ekigwo ate ngenda kuvuganya Kyagulanyi ate pulezidenti wa NUP addako we ava Busiro kwendawoko naye naawe olina amaanyi agatandika ekibiina ekyo okyasobola otandika ekibiina kyo osobola okutandika ekibiina nga oli wamu naani osobola otandika ekibiina nga oli wamu ekikyo gwe nga gwe
n'ofuna ne bakansala awo n'abalala batafunye kaadi ne mutandika ekibiina nga munno Mpuuga bwe yatandika ekikye ate wano otulaga butwagala kiyigira ogera kiyigira kati oli awo genda kutandika n'ekibiina gatta baagalawo gattegatekawo abakazi awo otandika ekibiina wama batafunye kaadi nga nawe mbadde manyi temukolera abantu nga temwazifunye mukakane mumanye nti kyekyo abantu kwe kusala kw'ekibiina kiwulira nkyala Dr. Christine ndi walana oleka okubanga ku ground bali tewaliyo nga nebye bakuuza mu kibiina wali tobimanyi Simba Fred Kagwe nakifuma abantu bali bakoowa nka clip nga bakugoba ku lumbe akati gwe tokayana kiwulira gwe tokayana gwe kakana bukakanyi tula wansi sirika kabira mu kisenge kyo wekka ani omulala batawadde Mukasalozaasi tewasoma tolina bitabo Nasole Eugene kagende akulembereko naye kitegeera kagende akulembereko ebintu bisobola okuba nga ate bitambula ani omulala bangi batawadde waliwo batawadde nga babadde basana abaddize waliwo ne batawadde nga mbali temukolera kibiina mwesegona bali temukolera kibiina bali temukolera parliament bali temukolera eri ku kyalo mukolera gavumenti muli eyo mwebuzabuza akati kamukiwulireko nga muli bweru wa parliament kamukiwulire era njala mbagambe ekigambo kimu mugende muteketeke lofaamu yammwe kuba mulina mufuluma anti segona akolera mu lofaamu yani ya Lukwago kati ne Lukwago eri Lord Mayor kigenda bali mwezi ataddewo amaanyi kati naawe njagala okoleki oteke lofaamu wagano otandika lofaamu eyo wagano otandika ekibiina ekyo oba otya kutandika oba otyaki bwana Segona kiki kyotya okutandika lwaki toyagala kwetandikirawo banno batandisewo ebyabwe gwoganye banno batandise gwoganye oyogera bubi oyogera wepaasiira olaga nti no gwosinga mu banno olaga nti gwosinga okutegeera lwaki yenjogera ekulemeddemu omusajja mukulu eyenjogera ekulemeddemu nnyo bwana Segona nze yasenga okutegeera no Segona Medad mutuuleko wansi mukakane ensi mugirabeko kona mwenga mugirabeko nga abalala mugibaleko nga abalala mubere nga mugi abanoono mbadde ngezaako okunoonya n'ebigambo byazenga ayogera nga ye alaga nti no sebo ye yasinga mu NUP osinga otya ani yagaa nti awakola ennome wakoleemu wakola ennome tewakoleemu bwana Seggo bwekiri naye nga ye Segona kaweddemu dda alangiridde nga wagenda okujja abwagenda okujja nga talina ticket naye ndowooza ebyo byebyonko bye bayita okumala mu assessment yaabwe sibasambidde bulungi ndaba wasala enyuma ndaba byesisobodde kukola ebimu bayiza n'okuba nga tebabimbuulira nga byabalimu communicatinga ne batabimbuulira Segona but for me from the bottom of my heart I am okay. Tell the world that I'm okay. Era sagala muntu ansaasire bwekibanga ekyakoleddwa si kituufu asaasire eggwanga ekibiina kyange nkyagala nnyo naye kaadi yakyo
ekiba kigitutte ne kigiwa omulala kigigabe bampa amagezi nti julira ne ŋŋamba nedda sijja kujulira. The decision which was taken ku last minute kyasaliddwawo ku ssaawa envanyuma kyasaliddwawo abantu abatatamidde bwe ndowooza so mbagambe ndyoke ebibufuzi bya gundi alagidde gundi takola nsobi ono taddibwamu ono talina kwebuuza bibyo bya bulabe ekyobutampa kaadi mu assessment wagizi b'omubaka wa Busiro isi ekyobutampa kaadi mwami Olukaga mwekitiibwa asinga emyaka akusinga emyaka Olukaga Olukaga yayimba ne Livingstone Kasozi lwakyasoma ndi mulenzi Olukaga asinga Sseggona emyaka Olukaga yeyawa omugenzi abizaayo eyakozesa abizaayo yiga interviews ng'abawandiika muwandiika mu bandi yaabwe n'ekasozi ekyo si kisinga obukulu n'obuwangazi kyakitiibwa Sseggona anyiize Sseggona anyiize Sseggona agambye Olukaga amusinga obukulu kyolimba musanyufu omusinga naye kigaa nti muwa ekitiibwa yenyigira mu campaign ne bamuwa kaadi first I do not concede. Sseggona bannange kaadi ng'egenda kwogeza ebigambo bingi omubaka omu gwe bayita Honorable Medard Sseggona President agamba omanyi ayukiza nnyo amalala bw'ati apita wayi jangu aze bali gamba omuvubuka gwe tubadde tukuobuzaavinga ne bannange bangi n'abakulembeze abalala abamu abatali kusaidia ffe n'abalala botagenda kusinkana n'abalatamu n'agamba naye tetulowooza nti olimu omulamwa kubanga weewaddeyo nsirisi muwuliriza n'atereza ettaayi n'atereza ekkooti n'agamba oli mumalirivu ne mugamba Honorable ndi mumalirivu naye nkakasira ffenna abayimirira okulemesa Nakyemalira tuli bamalirivu awo n'amukubira antontegedde bulungi kati kanzirimu kanjogere mu Luganda obwa pulezidenti obwagala omutima ne gunkubatwa najjukira omusota ogwanga kwa Kibaga Kato nengamba Katonda wange nali nga nkyewulira kyokka pulezidenti alina ebigambo ebisesa mbu Sseggona manya alina amalala bwati manya ayageza amalala bwati aga amalala go munnaye bwana Sseggona n'omukulembeze we yabadde agamanyi kale aba n'omukulembeze atuusa okubanga amanya lwaki naye nga lwaki tutuuka kweyembeera nga temwagala kwewummuzaako n'otulukako eka ne bakulaba awayo lwaki oba tosobola kusirikako lwaki oba tosobola kuleka abantu ne bakola ebintu bisobola okweyongerayo mu maaso kakati wetwogerera Sseggona olwedde amaze olangira nti agenda kujja independent agenda kujja nga talina kibiina ffe tufuddeyo bannabusiro tujja kuyiwa akalulu tujja kateeka gwe tulina okukateeka because ekyokola tukimanyi newokulonda tumumanyi kati bwoba ozze ng'ogamba mbu ogenda kutwala you get ffe tetujja kufaako ekyokola kyonna kimanyikiddwa Walukaga ateeka okukuwangula byonna bikole kikita yogera teekawo amalala gonna naye nga Walukaga ye agenda kukolaki Olukaga agenda kuwangula ajja kuwangula Walukaga ye agenda kuwangula so kakati bannange weyandaga nti yali mwetegefu okumbakinga neŋŋamba giwunya kitegeeza abana bagayi ddala nga nfudde nga naje ndi mubuzibu so bannange kampeyini zatandika era zigenda maaso abaka palamenti nabe mwabalabye kakati buli omu anoonye wadda buli omu agende ku nkondo ye buli mbuzi egende ku nkondo yaayo abatafunye kaadi abatasobola kugumiikiriza kisanja kiddako mujja muvuganyi naye akalulu mujja kawulira mwe mujja muvuganye mwenga ye mwagala mujja muvuganye ebisigadde mujja kubanga mubirabireeyo mu kalulu naye nga ye Sseggona
agoberedde empuuga ne baagala akakabinja konna kafulumye mugende kafulumye Wanaseggo oli musajja malala ago ge gakukubizza kutuuka kweyo level amalala gakusukka Bwana Seggo amalala okugenda ng'ozalawazalawa nakulabye ku programu ya kungu ng'ozalawazalawa olaga nti gwe oli wa kitalo nnyo oli w'amaanyi olina obuyigirize bungi biki kati oyo taseroga nti nowalukaga akusinga obukulu musajja gwe olimba nolimba mbwalukaga mukulu wange manyi oba yayimba dda yaweesa Kasozi interview simanyi yaweesa Pasa ga interview simanyi biki akati otense n'okwogera bannange kale oba mukulu oba si mukulu it is okay naye mumuwemu naawe yona wajja okujja ebusiro era waliwo yaliwo lwaki goloze yaliwo yavaawo nojja Segona lwaki mumulowooza nti gwe bw'obeera MP tolina kuvaawo era naawe awo ebusiro wooli waliwo yavaawo naawe n'olyoka okola ki naye n'olyoka ofuna omukisa ogujja kati wana omuntu omulala omukisa azze afuke MP waawo awantu otherwise kitali ekyo munnaye ndaba ng'ogenderera ndaba ng'oggwako naye nga mu kino mwene embeera yo gye tulimu Segona weeraba Segona mbi weeraba Segona weeraba Segona gwe Segona banaffe weeraba weeraba Segona weeraba twagamba Teddy Mansi togende kooti yo togyerabira n'akataabo kakatono emirembe egyo abaali Kamuliro ba primary school wali ewa Kamuli Road Banda nga tuyimbawo kakayimba ewa Dimaster bamutanga Kibundu bamwitanga Mr. Kibundu obizani ojiza ovu Kamuliro bawo muli waje muli nga wasonake Kamuliro bawo Kamuli primary school wano wane Kamuli Road wano ngogenda kwa ku Northern fabasomera mu myaka gya 8 twayimbaga kayimba nti Headmaster togenda awo twalinga tusibula Headmaster twalinga tusibula mwami Kibundu natumugamba Headmaster togende kooti yo togyerabira kakati mwami Mbugo ogenda mwami Segona ogenda kooti yo togyerabira bannange ebyobufuzi binyuma nakuba biri riski abatalina mutima temubisobola naye nga ye omukulu agambye agenda kujja independent agenda kujja nga talina kibiina asazeewajje era agamba nti abo abamu ekiise be banaamanya naye nga ye akola ki ajja naye naffe tumugamba nti tetulina tabbu naawe jangu ojja kirozaako ate waliwo ekigaana gwe jangu buzi akalulu mu bokisi kayogere gwe jangu buzi akalulu mu bokisi ke kajja okwogera kubanga kati obudde obwogera ebigambo bingi buyinza obutakola ki buyinza obutabaawo naye bokisi yo eyogera bokisi yo eyogera tosobola ate bokisi tebagirimbira okujjako bano abayiga ogikola ki abayiga ogikwatamu okitegedde kujja nga onoogirangamu onoogikwatamu Segona alangiridde bwana Segona ebyobufuzi mubiyingire naye nga manyi nti ekiseera kyamu nakyo kituuka nekiggwako mwemuba mulowooza ebyobufuzi mwe mubiyingira mwe muba mulowooza tekiggwako kati mwe mwali mumanyi nti sebo gwe bw'omala oyingira palamenti bagikwawuliramu ng'ogenda Magombe ge palamenti wadde wala bagikwawulemu ng'ogenda Magombe okwawula ne palamenti wadde wagala bagikwawulemu ng'ogenda Magombe Segona lwaki olaba okubanga tewafunye kaadi ogulabira ddala ng'omusango omunene ogw'amaanyi nnyo gwe ebbanga lyobadde ebisanja bisatu tokkuse tolidde kimala ombaka palamenti afuna miliyoni eziri mu 30
buli mwezi ofuna benefits zona okifunidde ebyo ezo sente ozifunidde emyaka 15 gwe tokkutako tokoye Segona no namwe mulimba bwoba Buganda beba abantu betendeka nti buli kaseera mwekwasa Buganda omuganda omuteeketeke omuwumbewumbe omuzigiregire oba akuwumba oba akola ki kwenda huko temutunnyonnyola bisitole byammwe temutunnyonnyola Segona obaddewo ko ate kati ate Kyagulanyi Ssentamu bwakwata obuyinza kisaana nakomyawo n'enkola y'ebisanja kinatweta bano abantu abakayanira entebe bano kisanja kyo kimu bibiri ekyokubiri abalonzi bayagala baba bakuzza bate bakuzza oba ogwa gwomanya naye nga tosukka bibiri bwowangula ekyokubiri okomaawo wakati bano basegona bagifudde ki Segona bagufudde mugano katolaba ne bamu makadi lwe ddala lutalo alangirite we gomanyi gobaji bwada Seggo naye nga kyekituufu kyo kiri nti mukama wange bino ebimu bireke so mu mbeera eyo mukkirize mbategeeze banaffe aba Biva Organic basangibwa Mengo wano Dr. Richard Ssenjobe ye boss agamba nti eddagala wunya weeriri eddagala lyonna weeriri ng'olina ebizibuzibu olina okusumbuyibwa olina okutawaanyizibwa blood saturation yo si nnungi amawogo ego manafu ekifuba kikwata nekikulemerako obwo obuntu bayita bubulonchoze buyinza okuba nga tebutambuza bulungi nnyo mpewo bw'okololako ko nga wafunye ekifuba n'olyoko embiri zonna zonna zisula nga zikuluma njagala nkutegeeze nti nedda bannaffe aba Biva Organic bajja genda maaso okuba nga ate basobola okuba nga bakujonjaba era Dr. Ssenjobe mwennyini agamba nti gendawo wali emengo so okuba nga ate ofuna obujjanjabi obw'ekika ekya waggulu obujjanjabi bwe buli bwonna nga obujjanjabi bwonna we buli era abantu bonna bagenze okale genda ku ojja genda awo kuki ojja genda ku Masengere oba opposite Masengere ojja kuba nga ofunawo ekizimbe ojja kuba nga okiraba kizimbe kya langi za kiragala bakiyita Biva Organic kitegedde bakiyita Biva Organic kiriko langi za kiragala n'ekigambo ekyene nnyo nti Biva Organic. Dokita mwennyini abeerawo dokita tasindika mbu ate genda olaba omuvubuka bwati ne bwati ojja kuba nga otuukawo dokita mwennyini omulabe era bw'onoomulaba ajja kuba nga omubulire obuzibu we buli era ajja kumala akugambe nti kale kiri bwekiti ne bwekiti weetaaga kukozesa ddagala bweriti nebweriti osobola okuba nga ate okola ki osobola okuba nga owona kyekyo kyensobola okuba nga mbagamba naye nga nkutegeeza nti mugende mufune obudandabi mugende mufune obujjanjabi buli kika kya bulwadde gendayo ate asobola n'okusomesa ku bino ebintu byaffe byetukozesa kubanga eddagala eryo lya butonde akozesa miti na mirandira lyakozesa kati mugende yayongera okuba nga ate abasomesa ebintu bisobola okuba nga bitambula bulungi nnyo nnyini ddala. Dream Restaurant ze restaurants mwe tuli emmere era zisangibwa wali ewandegeya mu bitala by'ewandegeya ku katale k'ewandegeya agamakuba agakujja ku kizimbe ky'akatale ate ne ku Equity Bank ku kikubo ekyambuka era nawo waliwo Dream Restaurant. Enja tekulumira mu Kampala n'onoonya woli nga tolabawo ddala nkutegeeza nti Dream Restaurant eya Antina Mubiru ajja kuba nga akuwa emmere waliwo buli kimu kyakulya weekiri ate ng'abaana bafumba emmere ennungi ennyo ate nga buli kye bakola bakimanyi bulungi nnyo naye njala nkutegeeze nti ojja genda bakujjanjabe mu bika by'emmere oba bakuwe emmere ennungi emmere nnyingi ate nga bayonjo ebitagambika ate nga kye bakola
bakimanyi bulungi nnyo nnyini ddala. Weebale nnyo Anti Namubiru okutuwa emmere muwandege. Emmere ffe muwandege yamwe tulyamu ne twava ku restaurant kogenda okulyamu emmere omala olwalero by'otategeera kubanga oli mu restaurant no genda ku Dream Restaurant ojja kulya emmere ngeri kiriya ate nga tofunye ebizibuzibu ebyo ali nalina emmere ate nendwaza nentwala food poison n'ebirala bye tojja kubifuna ng'ogeze ku Dream Restaurants. Dream Restaurant and Takeaway bakafulu mu kufumba emmere ey'omulembe eyaffe local food oluwombo ne boiro kw'ossa chai. Dream Restaurant tufumbira ddala okuva ku kyenkya mpaka ku kyeggulo. Tusangibwa Wandigeya okulira n'akatale ku Byashara Road, Murondo Road ne ku Bombo Road. Dream Restaurant tukola outside catering. Oyina embaga, matikira, lumbe oba okyaziza abantu bawaka ng'oyagala okubafumbira ku byenjawulo ate nga bya mulembe. Bantu bangi oba batono weesige Dream Restaurant and Takeaway ng'okubira Namubiru ku 0751 59 55 ate ku branch ya Bombo Road tuyinako ebisulo by'abagenyi oba giyita accommodation. Tuyina abaana abalungi abaweereza abamanyi okulabirira kasitoma. Gwe ayagala delivery wonna w'oli kuba ku namba zino. Dream Restaurant and Takeaway ojjanga kasitoma ofulumanga wa Luganda.